abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baliko gye mutuusaako engalo wamanya n'eddoboozi Uncle Sechi President w'e Masaka City bambi subscribinga g'omupya koona ku kadde omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku The Mix Media sharinga commentinga sharingira mukwano gwo buli kye tuba tutaddeyo kyonna obeere osobola okukifuna mbajjukiza gyali ya undergarments ng'ayina knickers boxer legging mmwe abaana abaagala okukolamu ku bubina ngoye zonna zirina oba obupale obwa bulina ng'asangibwa ekiggi Kikubooleni Kampala district nenga bambi subscribinga okone ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tubatadde wano ku The Mix Media. Bino by'obugagga Ellen Lukoma byavuddeyo byatulaze. Ono Ellen Lukoma abangi bamuyita bintu bya daddy modo dancer bamuzaala 23 Ogwokuna 1989 mu Makindye Kampala district. Ellen Lukoma yasomera ku Shimon Primary School gyatulira ekibiina ekyomusanvu n'asoma O and A level giyite senior 1 okutuuka ku senior 4 eyo ye O level, senior 5 senior 6 eyo ye A level. Ebino yabisomera ku Lubiri Senior Secondary School wane waffe mu Kampala district gye yabisomera. Oluvannyuma yeegatta ku Makerere University Business School gye yafunira degree mu internal business. Ellen Lukoma okuyimba yakutandikira mu chachi era asinga kuyimba Afrobeat, Pop, R&B ne Zuku ye music gwasinga okutegeera okuyimba. Mwana mwala ono Ellen Lukoma bambi likinga subscribinga okone ku kadobeere ng'ofuna obubaka bwe tuba tutaddeyo wano ku The Mix Media ate era ofollowinge owereze mukwano gwo. Bino by'obugagga byavuddeyo byatulaze. Ellen Lukoma mukyala muyimbi muno mwasinga okujja ssente ayimba ku bivvulu, embaga, okwanjula, birthday parties, baby showers n'ebintu ebirala bingi nenga muno mwasinze okuyolera ddala akasente ng'ewantu gy'abaagenze okuyimba kisinzira wa oba omuyise. Sente zayimbira e Kampala si zayimbira Wakiso, zayimbira e Mukono si zayimbira Masaka. Gye mwana muwala ono Ellen Lukoma muno mwajjira ddala ssente mu apartment namwajjiramu ddala ssente eziwerera ddala. Ono CEO wa House of Lukoma era osobola okugiyita Echero Living. Muno mu apartment agiramu ddala ssente eziwerera ddala nga apartment zino ezisinga obungi zisangibwa Najjeera, abamanye Najjeera era ku apartment kuno waba agikuwadde kubeerako parking, kubeerako security nsaako n'ew'okusula wamme watemagana ng'omuntu. Ye mwana mwala Ellen Lukoma mwasinga okuyoola ennusu. Abamanyi apartment y'e Najjeera single room muyinza okumbuulira wamma ggwe olowooza ssente mmeka? Double apartment nga ya mu Najjeera olowooza eri mu ssente mmeka? Ekitone nnyo eba mu miliyoni 2 ogenda waggulu kubanga ku ddabo kuno kubeerako ekiyigo, toyireti, effumbiro oluusi ne kabbalukoni biri bwamu nga si byakumala kufuluma. Naye muganda wange nga maanyi ddabo oyinza okumbulira mma ya ssente mmeka? Muno agiramu ddala ssente mu za apartment. Alina boutique ezitunda engoye ez'abaami, abakyala, abaana, bamodo, basereebu namu agiramu ddala ssente. Bizino boutique nga ziyina engatto, engoye saako n'ebintu ebyokwesanyusa wamma namu bimuwa ssente buli lunaku. Mu endorsements z'akola namu agiramu ddala ssente eziwerera ddala okuli Coca-Cola yavaayo n'akuba akalango. Ye mwana muwala Ellen Lukoma era yololera ddala ssente eziwera. Obulango bw'akuba okubrandinga, okutunda erinnya lye wamma nayo kimuwera ddala ssente buli mwezi ng'ekitone ennyo kisinziira mu engeri gye muba muteesezza. Mu maduuka namu ayoleramu ddala akasente akawerera ddala buli mwezi era azifunira ddala nga oluusi gatera kubeera ku ezo apartments ze z'abaakoze. Waggulu weebakayo wansi nateekako amaduuka ng'osobola okupangisaako wennyini okwo. Mu rentals namu agiramu ddala ssente eziwerera ddala nga zino rentals oluusi zibeera double room oba single room nazo era oluusi zisangibwa Najjeera naye yeggaba ennyumba ye naye agiteereddemu ddala ssente. Ennyumba eno esangibwa Bunga Gaba Kampala district. Muno namwo mulimu ssente ze eziwerera ddala wamma ennyumba etunula ng'omuntu. Eyina fountain nga yagijja eno France, eyina ebimuli wabweru, amataala wamma ennyumba y'amaanyi ddala ng'ekitone ennyo ebalirwamu akawumbi kamu mu obukadde nga 4. Ennyumba eno yamwayiriddemu ddala ssente. Ellen Lukoma emmotoka zaavuga muganda wange maanyi ddala okuli Range Rover, okuli Benz namwo oyiriramu ddala akasente. Ye mwana muwala Ellen Lukoma ng'emmotoka zaavuga avuga linnya lye lyennyini ekyeru nga liggwayo litya Ellen Lukoma namwo ateereddemu ddala ennusu ewerera ddala mu mmotoka. Mu bwammodo muno yabukoleranga ddala era bwamuweranga ddala ssente ffe twali tetunnaba mutegeera. Ebiseera ebyo byabeerera eyo mu
accusations mbwa modo buno abuluddemu era abwetegekera saako n'abaana baba beetaaze okubayigiriza nabo ne bamuwayo kasente. Oluusi abaguza n'ebyambalo byennyini kuba engoye azitundira ddala. Ye mwana muwala ono Helen Lukoma namwagiramu ddala ssente mu bwa modo. Poloti ayina eziwera era ezimu zisinga obungi zisangibwa Najjeera n'eyo mu Ntebe. Mu firimu ne busiriizi obulagibwa ku TV namwaggiddemu ddala ssente n'ezo firimu z'azannya kuba yatandikira ddala kuzannya firimu fe abamu twasinga ennyo omulabira. Ajjukirwa nnyo mu firimu gye yazannya ne Bobi Wine ng'azannyanga oluusi Kampasa ng'azannyanga mukyala wa Bobi Wine mwe twasinga ennyo mutegeera. Jjukire nnyo mu firimu mu 2015 firimu gye bayita Situka Yogera Prince Rose. Mu TV series mujjukire mu firimu nga zino wammanga The Hostel, Honorable bya ddala firimu nyingi nnyo za TV series bungi nnyo bw'azannye era nga bumuweera ddala ssente. At the end of the day namwagiramu ddala ssente mu firimu ne mu TV series. Omwana ono Helen Lukoma omukyala mmanyi okutaayiza akasimbi. YouTube channel emuweera ddala ssente nga kisinziira bwatya bw'aba akoze. Enkola gy'akolamu zaafuna kuba alina abamugoberera bangi. Saako ku TikTok asobola okugendayo n'asubscribinga. Mu bwa dansa namwagiramu ddala ssente era ssente aziyoleddemu ddala kubanga tatandise ejjo ly'abalamu okukola buno obwa dansa. Ye mwana muwala Helen Lukoma ono CEO wa Health Care ne Production namwayoleddemu ddala ssente. Production mwe muli bino oluusi asobola okuba nga alina ka studio ke, oluusi ali mu bifaananyi ng'ebyo, alina oluusi ebyuma bya bandi namwagiramu ddala ssente. Health Care ndowooza biringa bya bulamu nabyo akabiteereddemu ddala akasimbi akawera. Helen Lukoma alina ennyimba eziwerera ddala okuli ebintu bya Daddy, nja kufumba, olinnye y'amagye, ebinnyo, njagala ggwe n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Awangudde awaadi eziwera mu firimu, awaadi aziwangudde n'omu TV series, awaadi aziwangulidde ddala mu TV series. Saako ne mbwa modo awaadi azirina. Helen Lukoma mukyala mufumbo era alina abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala kuba yavaayo n'ayanjula awo omwami we. Ebintu bino by'akola abyekwatiddeko nga yeyeka kuba mukyala mu buvumu, tatandise ejjo ly'abalamu. Okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga nti Helen Lukoma ye mukyala alinamu ku ttooke era ng'azitowa obuwumbi 9 n'obukadde 8 ssente za wano waffe Uganda. Ng'okunoonyezebwa kuno kwakolebwa nga 2 Desemba 2023 era y'omu ku bakyala abasinga okubaamu n'akasente wano waffe Uganda ng'ate model dancer ate nga mukyala muyimbi ate nga mukyala business lady. Bambi likinga, commentinga, subscribing okone ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bwe tubatadde wano waffe ku The Mix Media. Njagala okutumirwako nnyo ku Nisima Grace tuyaheebwa Anet Kyomuhangi Rose Shira Kasaggadde n'abalabi baffe mwenna abadde Mix Media basangibwe Toronto, UK, Saudi, Qatar, Kenya, Tanzania, Rwanda. Mukola kyamaanyi nnyo, mwebale kulaba na kulikinga na commentinga. Gwoba ng'oli eyo ng'olina omuntu oyagala tukuleetere tuweereze obubaka tujja kuba tubiiseemu. Eno ennoonyereza si ey'enkomeredde kuba ne Forbes magazine ekulaga oluusi wabaawo ebiba byegasseeko ne bannaye toddeeyo n'ogamba nti ntulamuka ebintu n'embyeyiza. Forbes magazine ebintu yebiteekayo, osobola okugenda naawe n'onoonyayo naawe n'oyitayo n'olaba. Amannya nsigadde Ankoseeki pulezidenti w'e Masaka City, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mubeere bulungi, mweraba naye nga teweerabira kulikinga, commentinga na kusubscribinga na kukoona kadi na kubeera ng'ofuna obubaka bwe tubataddeyo wano ku The Mix Media. Mubeere bulungi, mweraba.